Alright, mkramusizaako nnyo mukwano gwange najje sinzo bango tuwuliriza kutegeeza nti we bali kwekumira ku UG Updates TV ngira okola kyamaanyi nnyo. Uganda People's Defence Force UPDF emaze okulangirira okukomawo kwa Felix Kuraije okuva gye yali agenze okuwummula okukomawo ku mulimu gwe. Jjukira nti no Felix Kuraije spokesperson wa UPDF amagye gano aga Uganda People's Defence Force era gye buvuddeko abadde yagenda mu kuwummula kati yakomyewo bagenze okulaba nga gwe baateekawo tajja sobola kucreatinga bulimba bumala eri ekitongole kino ne bagamba kibakomyewo musajja waabwe yanaabadde ensonyi ataswala asobola okubeera ng'akola ki ng'agenda mu maaso n'okuboogerera ebitakwatagana. Nga bulijjo tubimanyi ebitongole bya poliisi ssaako n'ebikuumaddembe byonna otunula statement zibafulumya ennaku zino ziba tezikwatagana ziba zikontana n'omulamu akigwe boogerako kakati baba balina okuyitayo ba expert abamanyira abatalina kyakufiirwa mu kino bye babayimirira mu nsonga eno. Kakati Felix Kuraije yali awummuziddwamu ng'agenzeko kaliivu kanaye oluvannyuma balangiridde nga waakomyewo ku mulimu gwe. Oli ku UG Updates TV Mutana tweyongako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe ngina kubanga nkuyitiramu Felix Kuraije emirimu ki gy'abadde akola naye ani. Kakati nno Uganda People's Defence Force UPDF officially emaze okunawunsinga okudda kwa Major General Felix Kuraije ku mirimu gye. Jjukira nti nno ono yadde akolanga Director of Defence Public Information DDPI. Director of Defence Public Information. Oluvannyuma lw'akabanga akatono okubanga abuzeewo Major General Kuraije kati akomyewo era agamba ali ready mwetegefu okusaavinga eggwanga oba mu ngeri ki. Mu ngeri yonna egasa mu position zonna ezigasa eggwanga ajja kubanga asaavinga. Kakati nno okukomawo kwe kumaze okunfamingibwa ne statement eyareleasingiddwa ne Colonel Charles Magezi. Jjukira ono yabaddeko ng'agenda mu maaso n'okubanga asaavinga mu kifo kya Felix Kuraije waatabadde. Charles Magezi, the military assistant of Chief of Defence Force, yabadde agenda mu maaso n'okusaavinga mu kifo kino. Colonel Magezi anotinze ng'agamba kati alekeddaawo era alekulidde okwakitinganga mu kifo kya DPP. Alekulidde okusaavinga nga Director of Defence Public Information. Okusinziira nti Director Major General Kuraije amaze okubanga akomawo ku mulimu gwe kati ye alangidde n'agamba temugakuddamu kundaba kazindaalo, temugakuddamu kundaba mu byanjwanjwa. The public media egenze maaso n'okunotifyinga changes n'okwengaginga UPDF okusinziira mu proper channels. Kati bagamba General ali baaka channels zonna zigenda kuba nga zisaavingibwa in a proper way okuva ku information yenna abone eggwanga. Major General Kuraije amanyikiddwa nnyo abangi bagamba nga waatawa clear information naye ng'ali strong mu bigambo binawaaba alimba era eddoboozi lya UPDF liba presence nga waali. Okudda kwe kusuubira okuba nga kugenda kuleeta clarity ne confidence engeri military gye basharingamu information ne public. Media ezisinga kino kyasanyukidde ekintu kino olw'okukomawo kwa Felix Kuraije olw'ensonga nti nno baga bagenda kuddamu okuexperiencinga familiar face gy'abadde bamanyi saako n'eddoboozi eppya okusobola okulaba nga balizoominga information eri office. UPDF yeebazizza public okukolera wamu akaseera kano akatono Felix Kuraije kabadde abuzeemu n'okubanga bagenze mu maaso n'okwekomitinga okuwa information eri transparency, okuwa communication nga bali transparency. Kati bagamba nga ne Major Kuraije kwali ng'engeri gy'akomyewo defense egenda kubira ng'eri fully equipped okusobola okulaba nga bakeepinga public information nga babeera bali publicly informed ku important national security matters. Naye wano
babadde nabo bibasiba bye bikutuka ne bagambye Flex Kraije kakomyewo kigenda kubanga kiri talatibu sana. Jukira nti nno bitumujjukirako okubanga agenda maaso n'okuwoninga ab'ekibiina kya National Unity Platform naddala aba Foot Soldiers okwambala ekyambalo kyabwe. Era ono twamulabako ng'ayimuse eddoboozi ddene nnyo nga ayambalira ekibiina kino ekya National Unity Platform. Agenda maaso n'okulumiriza nti ekyo ekyambalo kyo kyabwe kya UPDF newankubadde ekibiina kino ekya National Unity Platform ekikulirwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu kigenda maaso n'okubanga kyesambajja ebirumirizibwa nti nno kino ekyambalo ky'amagye. Wabula bagamba bwekiba ky'amagye twagala Parliament ekiyise tumanye nti nno tetugala kuddamu kukyambala era kino ekyambalo amagye gateekeddwa okubanga gakikozesa mu circumstance yonna bo bwe batyo bagamba. Newankubadde amagye gagenda mu maaso n'okubanga gewera nkolokooto tugasanga ayina nga ayambadde red beret wakukajjuutuka. Oli ku Yugi Updates TV kosinza obanga otuwuliriza ng'watanatwenga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwenga ku mbagaliza olunaku olulungi. Mweraba.